Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo bannamawulire babiri bagobeddwa mu ggwanga erya Uganda era nga babawerekedde paka ku airport ne babasindiikiriza bwe batyo bafulume eggwanga erya Uganda ku nsonga z'engendo okutegeeza okusinziira ku kiwandiiko kye nfunyeeko wano ku mukutu gwa Red Zone TV obeere ng'okitegeera bulungi nnyo. Wuliriza, ebuvuddeko twakuwa amawulire ng'akalulu kanatera okuba nga katuuka nga intaneti tennaggalwawo. Waliwo be bayita ba election observers abasukka mu 1,600 abali bamaze okuba nga bakkirizibwa oba nga baweebwa permit okubeera nga operatingira mu ggwanga erya Uganda. Ku bano kwaliko abava mu bitongole ebyenjawulo, kwaliko abakola egyabwe egy'obwannakyewa, kwaliko bannamawulire abali loko n'abo abali international. Kakati gye biggweredde, abamu ku bo batandise okubeera nga bagobwa, abamu ku bo newankubadde babadde batambula dda ne bagenda. Kakati wenjogerera waliwo abagobeddwa nga bw'ogenda okulaba awo era nga bw'engenda okulaga era nga bano babadde bakozi ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga France 24. Ogumu kwejja emikutu egikyasinze okubeera egy'amaanyi naddala ku kye tuyita international level. Wenjogerera bamaze okubeera nga bagobwa nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kye nkuleetedde. Bino bigenze okujja nga kyakakakasibwa mu ggwanga erya Uganda nti internet emaze okubeera nga eddizibwako fule oba kye tuyita full restoration. Social media platforms zonna kati wenjogerera zimaze okuba nga ziddizibwako era bannayuganda bangi nnyo balabiddwako nga batandise okwakisesinga ebintu bingi nnyo bye babadde tebasobola kubeera nga balaba. Oluwulidde amawulire gano njagala okutegeeza simanyi kiki kibaddewo, simanyi nsonga kyebadde mabega wa bino, wabula bannamawulire babiri abakolerwa omukutu gwa France 24 gwe nkugambye ogumu ku egyo egikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna era omukutu guno gwe gumu ku egyo egikyasinze okusaka oba okukavalinga ensonga eziri political, ensonga z'entalo n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Wenjogerera babiri bamaze okuba nga bagobwa mu ggwanga erya Uganda. Kyokka ku lunaku lwe lumu ekiwandiiko ne kifuluma ng'ekiwandiiko kino kikakasa waliwo omulwanirizi w'eddembe ono nga si munnayuganda wabula ng'alwanirira eddembe ku lw'abannayuganda akwatiddwa mu kibuga Hague ekya Netherlands. Bwenjogera ekibuga Hague ndowooza otegeera bulungi nnyo awo weewali kye bayita ICC oba International Criminal Court, kooti y'ensi yonna. Kakati omukulu ono atutteyo empapula ezimu n'aziwaayo banazisubmitingayo. Empapula zino nga ziraga obujulizi obulaga nti mu ggwanga erya Uganda waliwo okubba akalulu, bannansi bangi bakyagenda maaso n'okuba nga bakwatibwa, abalala bangi bakyagenda maaso n'okuba nga battiddwa oba olyawo n'ebikolobero ebirala ebize bigenda maaso mu ggwanga eryo. Kakati wenjogerera ono abasirikale aba kooti y'ensi yonna bamaze okuba nga bamukwata, wabula oluvannyuma lw'okumukwata ategeezezza nti newankubadde bankutte ekiwandiiko maze okukituusaayo mu kooti y'ensi yonna kye tuta International Criminal Court era kimaze okubeera nga kituuka. Wuliriza, bino byonna nga bigenda mu maaso nkugambye intaneti ebadde yakaggulwawo. Olutalo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Muhoozi Kainerugaba lukyagenda mu maaso n'okuba nga luyinda. Wenjogerera surprisingly oba mu ngeri eyeewuunyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikiddeko mu bitundu by'Egomba mu katambi ke tutadde ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gwagigoberera kakasanga wakalabyeko era okalabye bulungi nnyo. Kakati olutalo nga lukyawanvuwa bannayuganda babadde bayina endowooza kyokulu ono yandibanga tali mu Uganda. Wenjogerera alabikidde oba wenkoledde akatambi kano alabikidde mu bitundu by'Egomba mu maka gabwe oba maka ga kitaawe Muzeeyi Ssentamu era ng'ali ku malaalo aga kitaawe n'aga maama we omukadde Nalunkuuma. Yagala okutegeeza akatambi kogenda okulaba ku mukutu guno kongedde okuleetwa bunkenke abantu nga beebuuza omusajja yayiseewa era ogenda bitegeera ogenda kutya byonna ebigenze mu maaso n'okuba nga byapeninga. Ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byaweereza oluvannyuma lwa bino byonna ngenda biwa nga mbikutuusaako naddala gw'amaze okubeera ng'osubscribinga. Atulabira ku mukutu gwaffe ogwa Facebook n'omukutu ogwa TikTok wamu n'omukutu gwaffe ogwa Red Zone live stream. Nkwebaza era genda maaso n'okuba ng'okyagoberera atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo ekigambo subscribe kikwateko okwate kale ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate tutambulire ddala ffenna ensonga obeere ng'ozifunira ddala bulungi nnyo awatali kutataaganyizibwa. Kirira wansi awo mu comment section teekamu obubaka ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde. Comment section nja kugendayo obubaka bwammwe obwo mbusoma ebiseera ebisinga ku nkomerero ey'amawulire gano byonna ogenda kuba ng'obitegeera. Jjukira olunaku olwaleero gye baatuuma National Liberation Day. Waliwo ebigambo General Museveni byayogedde, waliwo ebigambo General Muhoozi Kainerugaba bye yayogedde era ye okuva ekiro agenda maaso n'okuba nga ayogera naddala gwagoberera omukutu ogwa X. Ebigambo ebimu nkakasa osobola okuba nga obiraba wabula wenjogerera ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogerera ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga France 24 ng'omu ku bannamawulire amu interviewinga ensi yonna neewulira ng'akunga bannayuganda okubaako kye bakola. Wenjogerera abakozi babiri okuva ku mukutu guno bamaze okuba nga bafuumuulibwa okuva mu ggwanga erya Uganda. Ngenda kuwa akatambi akamu ku obwo
akalimu ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera ng'ali ku mukutu guno byonna ogenda kubitegeera. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira omukutu gwa Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira okubanga tukuweereza. Tanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kaleka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga ez'enjawulo ze tukuleetera ku mukutu guno n'emikutu emirala kwe tulabikira. Nkugambye waliwo bannamawulire babiri bamaze okubanga bagobebwa mu ggwanga erya Uganda, bapaakinze ebyabwe beeyongeddeyo mu ggwanga erya Bufaransa. Babadde bakolera ku mukutu ogumanyiddwa nga France 24 mu kwejo ejibagitera okukyaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alabikirako ku mikutu egyo. Simanyi oba bino bye bivuddeko obuzibu, simanyi oba nsonga ki enkulu eviriddeko bano bannamawulire okubeera nga bagobwa. Wabula nkugambye ngenda kubaako wano ekiwandiiko kye nkusomera naawe wampuliriza ogenda kutegeera bulungi nnyo ensonga eyinza kuba nga evudde ku ki. Lwaki bannamawulire bano ababiri bayinza okuba nga bagobeddwa mu ggwanga erya Uganda okubeera nga tebagenda kuddamu kulinnya kigere kyabwe wano era olowooza ensonga zivudde ku ki? Nkugambye ebintu bino tebinnaggwa. Omukutu guno ogumanyiddwa nga France 24 gwe gumu ku egyo ekikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetolola ensi yonna era gwazze agoberera. Kakasanga kino okimanyi bulungi nnyo. Wabula nga sinnagenda wala, ngenda kusooka n'ensonga ey'omu ku basajja ab'amaanyi era abasajja bano nga babadde bayirawo nnyo omubiri wano mu ggwanga erya Uganda. Bangi balabiddwako nga bagezaako okwekalakasa naddala abo bannayuganda abasangibwa bweru wa Uganda. Wuliriza, omusajja ono gw'olaba basinga obungi mumumanyi ku TikTok bamuyita Dr. Nico. Omusajja ono munnansi w'eggwanga erya Netherlands oba mudaaki nga bw'oyinza okitegeera. Emirundi mingi nnyo era ebbanga ddene nnyo omukulu ono avuddengayo n'alaga nti alwanirira eggwanga erya Uganda era abaddengawo nnyo mu bannayuganda abadde beekalakaasa mu mawanga ag'enjawulo naddala ku lukalu lwa Bulaaya. Omukulu ono abaddenga abeera paati oba kitundu kwabo abeekalakaasa. Kakati wenjogerera naku nga 2 eziyise omusajja ono yalabiddwako ng'atwala ekiwandiiko ku kkooti y'ensi yonna kye tuyita International Criminal Court oba ICC. Wabula ekiwandiiko kye ye agamba kyarisiivingiddwa oluvannyuma lw'okubeera nti baakirisiivinze abasajja baamukutte ne bategeeza nti ssebo bino biki byogenda maaso n'okuba ng'okola ekiwandiiko. Ngenda kikusomera nga sinaba kubanga nkusomera ekiwandiiko, njagala sooka mukulaga mu action eyo na kiki ekyabaddewo, then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo n'ekiwandiiko ekikakasa kyono yakwatiddwa newankubadde ng'oluvannyuma yateereddwa. Bwe nva mu musajja ono ngenda kukulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikiddeko mu bitundu by'eggomba ogenda kutya. Ladies and gentlemen of the International Criminal Court, ladies and gentlemen, this neighborhood, apologies for disturbing you. The police of The Hague send us away from over there, so we are forced to be in your neighborhood. Sorry about that. We wanted to address the prosecutor over there, but your police wants us to go here. I think this is not what you want, it is not what I want. I want to demonstrate over there. My Ugandan viewers, so this is the International Criminal Court, where we have just delivered a petition, and we want to be over there, the office of the prosecutor, and they keep sending us away, even though I have a specific permission to be there. So guys, tugenda kutandika sawa yonna tugenda kutandika yeeyo koti y'ensi yonna nga we mugirengera awo weewo dikitator Museveni wagenda okujja. Dikitator Museveni tumuleeta awo essaawa yonna kigozi, era oba oyina embuzi oba oyina ente erinako okugirya, nkoko mulindeko okubirya, essaawa yonna agenda kujja waneeno. Asa Abannayuganda bangi. I am demonstrating at the ICC, and I have here confirmation that we are allowed to do it. Please, officer, I here have the confirmation that I can be right there. And I think it's a better location than here in the neighborhood.
Kan ik het laten zien? Ik heb het hier bij me. Ik heb het bij me. En andere auto's kan hier niet bij staan. Heb je zelf gedaan? Ik heb het zelf gedaan. In de auto zitten? Free anyone play. Free Alex Whitewalk. Free all political prisoners. I will be out within an hour. I have permission to demonstrate here. It's okay. I will be out. I will not be tortured. I'll be fine. Comrades, I have permission to demonstrate at the ICC, and now this is the 7th time I've been arrested. It isn't a disgrace. It's a disgrace. Free Eddie Mutwe. Free Uganda. Free Uganda. Free all political prisoners. Because I was offering van demonstratie, want je hebt er net eentje beëindigd. Eentje waarvan zelfs toestemming is. En je hoeft niet eens toestemming te hebben, maar toch heb ik hiervan gedacht van, weet je wat, laat ik dat bij Guido melden. En het staat zwart op wit. En ik heb het je laten zien, blijkbaar wil je het niet zien. Er staat wel heel veel op zenden, maar heel weinig op ontvangen. Nee, maar jij staat niet op ontvangen, want ik heb... Yes, kakati mu katambi ako omukulu ono yadde atutteyo ekiwandiiko kino yagamba nti kyabaddemu bujulizi obulaga ebimu ku bikolobero ebibadde bikolebwa mu ggwanga erya Uganda nti era naddala ebisinga obungi bibadde ensonga za kalulu, engeri gye kabbibwamu, abantu abazze bakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka, abazze battibwa n'ebigambo ebirala. Yakikola gye buvuddeko wabula yakwatibwa. Uganda bangi amaloboozi gabadde gavaayo nga beebuuza omusajja ono oba ddala ebintu bino bituufu oba biri bitya. Kakati ekiwandiiko kifulumye ne kikakasa nti omusajja ono yakwatibwa newankubadde ng'ekiwandiiko kyatuuka era newankubadde ng'obaoli awo abakulu bayinza okuba bamukwata. Waliwo ate abawuliddwako nga bo bagamba nti bamativu n'ekyo ekikolwa kyeyagenda maaso n'okuba ng'akola. Obaoli awo abakulu mu ICC mu kye tuyita International Criminal Court newankubadde bamukutte wabula basobola okuba nga bategedde nti mu ggwanga erya Uganda waliwo ebitagenda bulungi nnyo ebyetaaga okuwa amatu, naye ng'omusajja agenze maaso n'obbikola si nzaalwa ya Uganda wabula nzaalwa ya ggwanga lya Netherlands oba mudaaki. Wuliriza abagamba nti self-styled NUP EU ambassador Dr. Nico arrested in The Hague over unauthorized ICC protests. Nti omusajja eyeewa wa European Union ambassador eri ekibiina ekya National Platform nti yakiikirira ekibiina kya NUP mu mukago gwa Bulaayo ba European Union amanyiddwa nga Dr. Nico yakwatiddwa mu kibuga Hague ekiggwanga erya Netherlands ku gate oba okumpi ne kooti y'ensi yonna nga staginze okwekalakasa oluvannyuma lw'okuteekayo petition nga bwe nkugambye. Wuliriza bulungi nnyo. Abayaga nti The Hague, Netherlands, a self-styled EU ambassador of the Uganda's National Unity Platform, NUP, Dr. Nico, who operates online under the alias at KLUP, was arrested on Thursday, January 2026, in the Hague after attempting to stage an unauthorized protest near the premises of the International Criminal Court. Dutch authorities have confirmed nti ab'obuyinza mu ggwanga erya Netherlands bamaze okukakasa ti kituufu twategedde ku nsonga eno era n'okumukwata twamukutte wabula mu kumukwata baamaze ne bamuta era yavuddeyo n'ategeeza nti ekyokuba nti bamukutte si y'ensonga n'ekyokuba nti bamutadde si y'ensonga wabula ekisinga obukulu message gye yabadde atutte yagamba yaderivalingiddwa era message eyo yatuuse. Kakati poliisi mu ggwanga erya Netherlands yakakasizza nti eyeeyita ambassador wa NUP ow'omukago gwa Bulaaya bamaze okuba nga tumukwata. Kati ye ambassador mativu nnyo era agamba bankutte ne bamala ne banta naye ekisinga obukulu message yatuuse. Dr. Nico announced the arrest himself on social media platform X, formerly Twitter, claiming it was his 7th arrest in The Hague and accusing the ICC of hostility towards demonstrators. Dutch police, however, said the protest was unlawful and disruptive, noting that demonstrations around the ICC are subject to strict permit requirements due to security sensitivities around the court and its officials. Nti ye yavaayo ku mukutu gwa Twitter oba X n'ategeeza nti bamukutte emirundi egiwerera ddala 7 demonstratinga
kubanga yeekalakaasa ku nsonga z'eggwanga erya Uganda era nga alwanirira bannayuganda n'eddembe mu ggwanga erya Uganda okulaba nga likomawo. Kakati abakulu mu ggwanga erya Netherlands ne bakakasa tikituufu twamukutte, naye tebaamukutte nti bagenda kumusiba, tebaamukutte nti kyakola tekikkirizibwa, tebaamukutte nti emmesegi gye yatutte yabadde tekkirizibwa kutuuka, wabula baamukutte olw'ensonga nti okwekalakaasa kwe kwabadde tekulina buzibu, naye kwabadde tekuli mu mateeka, teyasabye lukusa. Naye ng'ekisinga obukulu Dr. Nico agamba message yatuuse. Bino bibadde byakabaawo, amawulire ne gajja ti bannamawulire bagobeddwa mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye bino njagala ogatte sitoole eno, bino tebinnaggwa. Omukutu Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yalabikira yabuvuddeko n'abaka ebigambo byayogera. Wenjogerera bannamawulire baago bamaze okubeera nga bagobebwa mu ggwanga erya Uganda, n'ensonga ezibagobezza tezinnaba kubanga zimanyika, wabula nga sinnakuwa sitoole eyo. Nkugambye wenjogerera alabikiddeko mu bitundu by'eggomba, abasinga obungi akatambi kano mukalabye, abasinga obungi temunnakalaba. Kati njagala okalabire wano ku mukutu gwa Reason TV. Wuliriza, President bw'abadde eggomba akubijja bya kitaawe ne maama we. Mu bigambo byayogedde mubaddemu ndowooza okuserera kw'olulimi mu kifo kya 226 n'agamba 225. Era bangi balowooza nti akatambi kano kakadde, naye akatambi kano si kakadde, kakwatiddwa lunaku lwajjo ngenda kusomeza 25 mwezi gwa January mwaka 2026. Bigambo bino abyogedde byenjagala owulirize, era nga mu kubyogera akuutidde bannayuganda ti zino ensonga tezinnaggwa. Jjukira nkugambye waliwo olutalo olulala wakati we ne General Moses Kainerugaba, ebigambo bireyo ku X oba Twitter bikyagenda maaso n'okutokota, byonna ngenda bikusomera. Kakati nga sinnakutwala eyo, njagala nsooke nkuwa ebigambo bye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde bw'abeeredde eggomba mu mbeera esinze okweraliikiriza abakulu era esinze okwebuuzisa ebibuuzo ti ddala omukulu ono obuvumu abujjawa, era ababadde balowooza nti tali mu Uganda wano ndowooza we bakitegeeredde ti omusajja ali mu Uganda. Njagala owulize ebigambo bye bulungi nnyo, then nsooke nkutwale mu story nkuwa akatambi ku bigambo ki byayogerera ku mukutu gwa France 24 ebiyinza okuba nga bye biviiriddeko oba oli awo abakulu ku mukutu ogwo okubeera nga bagobeddwa. Sooka owulire bino. Today is the 25th of January 2025 and I'm in our home in Gomba. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule, the ruling family is always above the law and everybody else a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you, people power, our power. Keep fighting, keep resisting. Yes, bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko bw'abadde alabiseeko mu katambi ako nga bw'okalabye, alabikidde mu bitundu by'eggomba mu ngeri eri surprising, era bangi ba surprisinze n'abakulu abali mu buyinza babadde bakyebuza, era nga waliwo envuvuma ezigambibwa nti omukulu bamunoonya, newankubadde ng'abamu ku bakungu baawuliddwako bo bagamba nti bamanyi waali, newankubadde mbo tebalina kye bamwagaza, naye ng'ate ye akyaclaiminga nti abasajja bamunoonya, newankubadde bamunoonya kigambibwa okuba kirabika ababuze, era olw'okubabula bw'atyo afulumya akatambi. Jjukira gye buvuddeko twakuwadde akalala, ayina gy'alabikiddeko, naye nga neyo gy'alabikiddeko tewategeerekeka
kigambibwa okuba nti nayo walabika waababuze. Kakati ate ku mulundi guno azzeemu n'alabikira mu kifo ekimanyiddwa bulungi ennyo era ng'alabikidde Gomba ne mu katambi n'awulirwa ng'akyogera. Kakati ssaawa yonna ajja kuba alabikirako ewalala, oba si ekyo ssaawa yonna ajja kulabikako eri bannayuganda abeeko kyabagamba ku kiki ekiyinza okuba nga kiddako oba oliawo n'ebigambo ebirala nga bw'ozza obiwulira. Kakati njagala tutambula empola era njagala owulirize bulungi nnyo mu biwandiiko bino bye nkuleetedde n'ezimu ku nsonga ze weetaaga okuba nga owulira gw'atambula naffe ebbanga lyonna otegeere bulungi nnyo kiki ekigenda mu maaso. Kakati wulira. Mu mawulire ge tulinawo waliwo bannamawulire babiri okuva ku mukutu gw'amawulire ogwa France 24 bamaze okuba nga bagobwa mu ggwanga erya Uganda ku nsonga z'ogenda okuwulira mu katambi ke ngenda okuba nga nkusomera. Omukutu guno atagumanyi bulungi nnyo baguyita France 24. Omukutu gwe gumu kwejo ekisinga okuba egy'amaanyi okwetola ensi yonna era nga gukolera emirimu gyagwo mu ggwanga erya Bufalansa era nga bw'okiwulira nti France 24 gye buvuddeko era emirundi mingi nnyo ozze ng'olaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alabikira ku mukutu guno era n'abaako ebigambo by'ayogerera ku mukutu guno ebigambibwa okuba nti bigambo bino bibadde by'amaanyi nnyo era bibadde bya busagwa nnyo. Sigamba nti y'ensonga lwaki bagobye abannamawulire ku mukutu guno, sigamba nti y'ensonga lwaki bagobeddwa mu ggwanga erya Uganda, wabula okusinziira ku kiwandiiko kye nnina kye njagala owulirize kikakasizza nti bannamawulire babiri mu ggwanga erya Uganda bamaze okubeera nga bagobebwa. Wulira bulungi nnyo. Omukutu gw'amawulire guno ogumanyiddwa nga France 24 nga bwe nkugambye nti gwe gumu ku mikutu egikyasinze okubeera egy'amaanyi okwetolola ensi yonna era nga gubadde gukavalinga amawulire naddala ag'ensonga z'ebyobufuzi, ag'entalo n'amawulire ag'ebika eby'enjawulo okwetololera ensi yonna. Guno omukutu gw'amaanyi nnyo ogumanyiddwa nga France 24 era ng'omukutu guno guli state owned oba publicly funded International News Television Network era nga gusangibwa mu kibuga Paris eky'eggwanga erya Bufalansa. Guweereza amawulire gaagwo mu lulimi Oluzungu, mu lulimi Oluwarabu, mu lulimi Oluspanish wamu n'olulimi Olufalansa. Omukutu guno gwatandikibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2006. Osobola okubalabalamu awo gy'emyaka emeka France 24 gy'emaze ng'egenda maaso n'okuba ng'eweereza. Kigambibwa nti France 24 gwe gumu ku mukutu egiteerya ntama era nga bo baba baweereza amawulire bagaweereza nga bwe gali, tebaba na sayidi, bakola ekintu ekiri professional era ng'emirundi mingi nnyo babadde bakyaza ba politicians, babadde bakyaza abantu ab'enjawulo okuva okwetola ensi yonna ku nsonga era ez'enjawulo. Wuliriza bulungi nnyo. Kakati bannamawulire baagwo babiri mu ggwanga erya Uganda kikakasiddwa nti bamaze okubeera nga bagobwa. Ensonga ogenda kuziwulira mu kiwandiiko kye ngenda okusomera okusinziira ku information gye nnina era gye nnaakafuna ku mukutu guno ogwa Red Zone TV n'abatulabira ku mikutu emirala okuli TikTok, abatulabira ku Facebook n'abatulabira ku platforms endala kwe tusinzira ogenda maaso n'okuba nga tukuweereza. Njagala ekiwandiiko kino tukiyitemu bulungi nnyo otegeere bano bannamawulire b'omukutu ogumanyiddwa nga France 24 babagobedde ki, nsonga ki gye bawa abakulu mu ggwanga erya Uganda okubeera nti basobodde obbafuumuula ne bategeeza nti bagende. Wabula nga bwe nkugambye nti ku mukutu guno emirundi mingi nnyo olabye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabikiddeko nnyo nga bamuggyako interviews ez'enjawulo, bamuggyako interviews ku nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era ku mukutu guno olunaku olumu kwe yasinzira n'ayogera ebigambo bye njagala owulire mu katambi kano. Ebigambo bino byali bikambwe nnyo era nga mu bigambo bino yawulirwa ng'akuutira bannayuganda ku maanyi ge balina, ng'abategeeza amaanyi ge balina, abategeeza ku kiki ekiyinza okuddako, abategeeza ku kiki kye basobola okukola oba oliawo abasajja tebataagala bamanye. Ebigambo bino yabyogerera ku mukutu gwa France 24. Wulira. We are mobilizing the people of Uganda to affirm their authority to rise up non-violently and unarmed because it is provided for in our constitution to throw out General Museveni. So yes, we are calling for civil disobedience. We are calling for a moral uprising. We are calling for a revolution. And that explains why I am always gagged and always controlled and restricted. Yes, awo yali ku mukutu gwa France 24 era ebigambo ebyo n'ebirala ebisukkako awo yabyogera ku mukutu ogwo era nga sijja kugamba nti bye byaviiriddeko bano okubeera nga bagobeddwa, wabula byemu ku bigambo. Programs nyingi nnyo, interviews nyingi nnyo zabaddemu ku mukutu guno gwa France 24, wabula ng'ekimu azimu ku ezo bwe njagadde nkuggireyo akatambi otegeere omukutu guno gubadde gukola biki. Tewaliwo kyamaanyi kye gubadde gukola okusukka ku ekyo ekyamawulire kye guteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga gukola. Wuliriza bulungi nnyo, njagala tugende empola nkugambye bannamawulire baagwo babiri bamaze okuba nga batikkibwa era wenjogerera bamaze dde okuba nga baddizibwayo mu ggwanga lyabwe erya Bufalansa. Wuliriza bulungi nnyo okusinziira ku kiwandiiko kye nnina wano ekinnyonnyola ebintu bino nga bwe bitambula. Njagala tukiyitemu babiri otegeere bulungi nnyo abantu bano babagobedde ki. Wulira kati.
Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire okumanyiddwa nga Daily Monitor era wano mu eggwanga lya Uganda ogumu ku egyo egikyasinze okufulumya amawulire agali credible. Wulira. Bagamba nti Uganda expels 3 French journalists. In fact bali basatu sina babiri. Newankubadde mu kusooka mbadde nkugambye babiri. Wulira. Bakugambye Uganda emaze okuexpelling oba okugoba bannamawulire basatu okuva ku mukutu gwa France 24 ennaku z'omwezi nga 26 mwezi gwa January 2026 lunaku lwa Monday. Wenkoledde akatambi kano njagala tugende maaso owulire bulungi nnyo. Nga bagamba nti the Uganda government has defended ejecting 3 French journalists who had arrived to cover Uganda's ongoing elections, insisting the actions did not violate any press freedoms. Uliriza nakugambye muno mu kiwandiiko ogenda kutegeereramu ensonga lwaki bano bagobeddwa era njagala tugende empola. Ogenda kutegeera lwaki bano bagobeddwa era wano ogenda okusinziira otegeere nti ebintu tebinnaggwa. Okusinziira ku kiwandiiko kino ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa Daily Monitor era nga bwe nkugambye nti omukutu gwa France 24 gwe gumu ku mikutu egikyasinze okubeera egy'amaanyi era egiri credible okwetoolola ensi yonna on international level. Kakati ate mu ggwanga lya Uganda egimu ku mikutu egisinga okubeera credible gwe mukutu gwa Daily Monitor gufulumizza eggulire nga gukakasa by'oli mu kuwuliriza ku mukutu guno. Wulira. Uganda expels 3 French journalists. Nkugambye bali basatu newankubadde wali mabega nkozeemu ensobi mbadde gambye babiri naye bali basatu bannamawulire ba France 24 abagobeddwa nga bagamba the Uganda government has defended ejecting 3 French journalists who had arrived to cover Uganda's ongoing general elections, insisting the action did not violate any press freedom. Nti government y'eggwanga lya Uganda bakkiriza era bawolerezza ekikolwa kyabwe ekyokugoba bannamawulire basatu abakolerwa omukutu gwa bannamawulire basatu Abafalansa. Nti era ekikolwa kye bakoze ekyokubagoba kirina ddembe lya bannamawulire lye kirinnyiridde, tekirina ddembe ly'amawulire ekityobodde. Bagamba the action did not violate any press freedom, tewali ddembe ly'amawulire lye kirinnyiridde. Wabula njagala tugende mpola owulire. Last week, journalists Bastien Renaoul, the East African correspondent for France 24, and 2 others from Radio France International, bagamba, and 2 others from Radio France Internationale, in bracket RFI, were expelled despite having entered Uganda with the documentation required to carry out their work. Bagamba, nti wiki ewedde, munnamawulire amanyiddwa nga Bastien Renaoul ono nga ye correspondent w'omukutu gwa France 24 mu East Africa. Ne bannamawulire abalala babiri nga bano bakozi ku radio ya Bufalansa emanyiddwa nga Radio France Internationale RFI bagobeddwa mu ggwanga lya Uganda newankubadde despite having entered Uganda with the documentation required to carry out their work. Newankubadde babadde balina buli kisaanyizo kyonna ekibakkiriza ogenda maaso n'okubanga bakola emirimu gyabwe mu ggwanga lya Uganda naddala mu period eno ebaddemu akalulu. Oli abadde correspondent w'omukutu gwa France 24 mu East Africa. Abalala babiri babadde bakoze ku radio ya Bufalansa emanyiddwa nga Radio France Internationale oba RFI bagobeddwa naye nga bakugamba nti newankubadde bano babadde balina ebisaanyizo byonna era bayingira eggwanga lya Uganda nga balina buli kimu ekibakkiriza okubeera nga bakola emirimu gyabwe mu ggwanga lya Uganda. Uliriza. One of the other 2 journalists working for RFI was denied entry at the border, while the other initially working for RFI, while the other initially allowed into the country was later escorted onto a return flight. Mr. Renaoul, who arrived on January 17th, the day President General Yoweri Kaguta Museveni was declared winner of the presidential election, held 2 days earlier, was denied the opportunity to report. Ulira bulungi nnyo bagamba. Nga bagamba nti bana abagobeddwa jjukira nga bali basatu. Omu ku bannamawulire bana bali ababiri abakolera radio emanyiddwa nga Radio France Internationale, omu ku bo baamugaana okuyingira eggwanga lya Uganda nti era mu ggwanga lya Kenya gye baamugaanira ye baamugaanirawo first time. Then omulala amanyiddwa nga Renaoul, ono gwe nkugamba amanyiddwa nga Bastien Renaoul, ono ye yatuuka mu ggwanga lya Uganda ng'ennaku z'omwezi 17 olunaku Byabakama lwe yalangirira akalulu. Wano nno njagala owulirizeewo bulungi nnyo otegeere
ensonga zino ziggwerawa era wano wonaawuliriza obulungi oyinza oba oli awo ojja kutegeera lwaki bannamawulire bano bagobeddwa. Ngenda kukusomera kiwandiiko nga bwe kiri, ngenda kukunnyonnyola bintu nga bwe bitambula, then gwe ojja kwejjiramu otegere n'ensonga lwaki bannamawulire babanga bagobwa abakolera emikutu egy'ebweru ng'ate ebintu birina okuba nga bigenda maaso n'okuba nga bikavalingibwa. Wuliriza bulungi, abakulu bakugamba lwaki bagobe bannamawulire era ku mukutu ogwalabikirako Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulira nga bagamba omukulu amanyiddwa nga Bastien Renaul, ono akolera correspondent wa East Africa owa France 24. Simon Byabakama akalulu kalondebwa nga 15 omwezi gwa January 2026, wabula nga 17 zessaawa 48 zaali ziyiseewo nga Simon Byabakama alipootinga ebyali bivudde mu kalulu era ng'asoma results alangirira omuwanguzi. Kati wano Munnayuganda yandibadde yeebuuza bwe kiba nga baali bazze ku kavalinga kalulu akalondebwa nga 15 lwaki Bastien Renaul yandibadde atuuka ku lunaku lwe balangirira omuwanguzi. Ono weetagawo kalogiki. Bastien Renaul yatuuka mu ggwanga ngenda kuza mwezi 17 January ku lunaku Byabakama lwe yali alangirira General Kaguta Museveni ng'omuwanguzi. Era kigambibwa okuba nti yabeera mu ggwanga okumala ennaku nga 2-3 ne be yali akavalinze byonna baamugaana okubiripootinga ne bamugaana n'okweyongera kugenda maaso n'okukavalinga ebirala ng'ekigendererwa tekinnategeerekeka. Baamugaana okufuna omukisa okuripootinga ebintu ebisukka ku ebyo yali yakalipootingako. Era njagala okutegeeza y'omu ku abo be baatisse. Bamutisse, sijaga nti bamutisse, wabula bamuwerekedde paka w'alina okufulumira eggwanga erya Uganda era bw'atyo finally n'afuluma mu ggwanga erya Uganda. But Dr. Chris Baryomunsi, the ICT Minister, Information and National Guidance, said accreditation is a simple and a standard process. Uganda is open to journalists who comply with its law. Omukuba minister avunaanyizibwa ku nsonga za ICT amanyiddwa nga Chris Baryomunsi yavuddeyo n'ategeeza okukkiriza bannamawulire n'okukkiriza emikutu ng'egyo bajje babeere nga bagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe mu ggwanga erya Uganda kintu kyangu nnyo, wabula ate waliwo standards zekirina okugoberera, waliwo process eri standard gye balina okuba nga bagoberera. Ng'agamba Uganda nzigule eri bannamawulire bonna abo abeetegefu kugendera ku mateeka g'eggwanga erya Uganda oge basetinze abakulu mu gavumenti. Abaga nti the deportations were administrative in nature. Members of the press were accredited to cover events in the country, including the elections and other issues. If there were issues regarding certain media houses, that does not mean there is no press freedom in Uganda. But Reporters Without Borders, RSF, an international body for journalists, said the French journalists were asked to complete a form normally reserved for suspects apologizing for allegedly failing to apply for the correct permit. Waliwo kye bayita Reporters Without Borders. Bano baba bannamawulire abakola okwetolola ensi yonna wabula nga tebalina nsi mwe bakoma, bakola kumpi okwetolola ensi yonna. Baavaayo ne babeera nga bakimanyi bulungi era bategeeza ensi nti mu ggwanga erya Uganda bakkirizibwa okuyingira. Minisita Chris Baryomunsi agamba nti okudipootinga bano okusalawo kuno kwabadde administrative in nature. Bannamawulire bangi abali accredited okujja okukavalinga events mu ggwanga erya Uganda naye ng'okusingira ddala events zaali za kalulu. Era ng'agamba nti bwebanga issue ezabaviiriddeko bano okubeera nga baba deportinga, issue zabadde regarding certain media houses nga tezigoberera mateeka era nga zigamba mbu mu Uganda temuli ddembe lya bannamawulire, kyamazima bagende balifaalinge kye bayita Reporters Without Borders. Eno nga ye international body ey'abannamawulire egenda maaso n'okutegeeza nti abamu oba bannamawulire bangi bajja mu ggwanga newankubadde nga balina okusaba, wabula agamba nti waliwo abayingira mu ggwanga be bayise ba suspects abayingira nga balemereddwa okufuna correct permit oba okwapulayinga ku bisaanyizo ebibakkiriza mu makubo amatuufu okubeera nga bayingira mu ggwanga erya Uganda. After briefly returning to their hotel to book air tickets, the journalists retrieved their passports from immigration officials and were escorted to Entebbe airport and departed on January 20th.
Human rights defender Dr. Livingstone Sewanyana condemned the deportations, saying, "We should condemn the action that limit media space, particularly deportations." Chris Balio Munsinga agamba oba abakungu mu government y'eggwanga erya Uganda nga bagamba nti bano bannamawulire bajjeyo passports zaabwe era ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January tebabakkiriza na kugoba mu ngeri gye balina kuddayo oba oli awo ntuufu n'ebirala ebiyinza okufaanana bwe bityo. Bakwata bukwasi passports zaabwe, abakulu ne babategeeza kati mugenda ku airport, mugenda kubeera deported, temugenda kuyita mu nkola ntuufu gye mubadde muyitamu. Era ng'ennaku z'omwezi 2 January omwezi guno gwennyini 2025 bannamawulire 2 ne baba nga baawerekerwa bwe bato ne baddayo mu nsi yaabwe eri eggwanga erya Bufalansa mu kibuga Paris. Omu ku balwanizi b'eddembe amanyiddwa nga Dr. Livingstone Sewanyana yavaayo n'avumirira era yavuddeyo n'ategeeza ensi ti ekyamazima ekikolwa eky'okudipotinga bannamawulire, ekikolwa eky'okulinnyirira eddembe lya bannamawulire, ekikolwa eky'okulaba nga mu ggwanga erya Uganda amawulire tegabeera bulungi nnyo banga tegakola mirimu gyago, ekikolwa ekyo si kirungi nnyo era ng'agamba kyetaaga okubeera nga kivumirirwa. Agamba, "They speak volumes about our democratic credentials. We are part of the global village and international partners require information that international journalists help to provide." Ono Dr. Livingstone Sewanyana agamba tuli kitundutundu ku nsi yonna kye tuyita global village. Otuba nga tuli kitundutundu ku nsi yonna, ensi yonna yeetaaga okumanya ebiba bigenda maaso mu nsi ezo endala. Naffe tuli ekitundutundu ku nsi yonna, ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda bisaana okuba nga bimanyibwa ensi yonna era nga bwe kitoni tuli ku kitundutundu ku yo. Kakati bannamawulire okubeera nga bagobeddwa bwe batyo oba nga badipotingibwa bwe batyo kitegeeza eddembe ly'amawulire oba eddembe ly'ensi yaffe nga Uganda okubeera nga ebigenda maaso bimanyibwa mu nsi yonna gye tuli kitundutundu ku yo biba lirinnyireddwa. Abakulu kiki kye baakoze ekyokubeera nga badipotinga bannamawulire 2 oba 3 okuva mu ggwanga erya Bufalansa ng'abamu bakolera omukutu ogumanyiddwa nga France 24 ogumu ku mikutu gye nkugambye egikyasinze okubeera egy'amaanyi era emikutu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yalabikira olumu ng'ayogera ebigambo nga bw'obiwulidde era ebigambo nga bwe mbikuwadde n'ogenda maaso n'okuba nga obitegeera. Kakati wuliriza bino nga bikyagenda maaso n'okubaawo, internet ebadde tennaggulwa mu ggwanga erya Uganda, kye bayita social media zibadde tezinnaggulwa, internet baagiggulako ekitundu kye baatuma partial restoration of the internet. Baggulako ebitundu ebimu, baggulawokko ebintu ebimu, wabula social media platforms ezisinga obungi zibadde teziri accessible. Kyalunako olwaleero General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza ti internet olunaku olwaleero tugenda kubanga tugiggulawo era n'emikutu egy'empuliziganya bwe kityo ne givaayo ne gikakasa ti internet emaze okubeera ng'ebeera fully restored. Wabula ebyo byonna nga tebinnabaawo, wabaddewo olutalo olukyagenda mu maaso olw'ebigambo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne General Muhoozi Kainerugaba era ng'ebigambo bino bibadde ku nsonga ezo. Ebigambo bino lwaki mbikuleetera? Mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna ebimu ku ebyo essaawa zino ebiri mu kubeera nga bitambula era nga kabonero akalaga ebintu mu ggwanga erya Uganda tebinnaba kubeera nga biggwa. Babula Itungo Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza eggwanga ku biki ebyamutuukako n'engeri gye baamucunyaamu mu maka ge. General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ne yeegaana era n'ayogera ebigambo bino. "My soldiers did not beat up Bobi Wine Kabobi's wife. First of all, we did not beat up women. They are not worth our time. We are looking for her cowardly husband, not her." Nti abajaasi bange tebaakuba Babi mukyala wa Kabobi nga bw'agamba. Okusookera ddala tetukuba bakazi, tetulina budde bwabwe, tebagwanira budde bwaffe, tunoonya kabbaake akatiitiizi. Gambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Oluvannyuma lwa tweet eyo, wuliriza bulungi nnyo, oluvannyuma lwa tweet eyo yagasseeko ebigambo byabadde bitambula ku nsonga za sanctions. Era ebigambo ebyo byadde bigamba nti mu ggwanga erya America, jjukira olunaku lwajjo twakuwadde amawulire nga baseneta bawandiikidde Donald Trump ku bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Muhoozi yagambye agenda bwe bamukubira sanctions naye agenda ku sanctioninga Abamerica. "If some spoilers in the USA sanction me, all Uganda for anything we shall respond by sanctioning them too." Singa abamu ku abo aboonoonyi bali mu ggwanga lya America bagezaako okunsanctioninga okusanctioninga Uganda, tujja kubaanukula nga naffe tubakuba sanctions oba nga naffe tukuba eggwanga lya America tuliteekeko envumbo. Envumbo sinnazitegeera. Eyavuddeyo n'ategeeza
nti Babiri twamukubyeko ebyo bye mugenda maaso n'okutambuza tunoonya kabbaaka akatiitiizi kakati wulira kabbaake bwe kamuzeemu. Museveni's criminal son is still looking for me and issuing threats to harm me. Abani wa Museveni anoonya tabalimba era agezaako okutiisatiisa n'okulaba nga nnumya oba ntuusaako obulabe. Thankfully, our people are still keeping me safe. My wife is still recovering from the trauma of an overnight raid and assault. Nti eky'omukisa omulungi bannayuganda bakyankuumye nga ndi safe era waliwo bannayuganda abankwese kakati gwadde weebuuza omusajja yeekweseewa agamba waliwo bannayuganda bamukwese era bamukuumye ali safe. Message mpanvu nnyo jajji kumalirayo ojja genda ku mukutu ogwo ojja kuba olaba ebigambo ebinaba bisingako awo ku nsonga ezo naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagezezaako okulaba ng'ayanukula era nga ne mu katambi ke nkuwadde yalabikiddeko mu bitundu by'e Gomba ku malaalo ga kitaawe ne nnyina ng'agenda maaso n'okuba ng'abaako obubaka bwaweereza eri bannayuganda ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezigenda mu maaso. Mukutu oli ku gwa Red Zone TV webale kuba ng'okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna atanaba kuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tubaleetera. Tokyadi victim gw'omu ku basinga okujja message etuuka webale kuba ng'ogoberera. Nyongera okwebaza abantu nga mami wange okuva Switzerland Mama Kevin webale kuba nga gy'oli ate webale kubeerangako ku mukutu guno. Mukadde wange oba mukulu wange papa amanyiddwa nga David Mukasa okuva UK nkwebaza nnyo. Hajati Sheila nkwebaza nnyo okuva US na buli muntu yenna agoberera bannange amu tebanzikiriza amannya gamentioninga. Naye nga bambi mbaagala nnyo mwebale kubanga mubeerawo mwebale kubanga mutubeeramu nnyo n'okuteeka obubaka bwammwe ku mikutu egy'enjawulo naddala egigenda mu maaso n'okubaweereza updates ezikwata ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.